olutalo wakati wa Ukraine ne Russia lukyagendera ddala maaso era oba oli awo watandise okubeerawo okubuusabuusa nti ddala Biden bw'anagira mu ofiisi wayinza okuba bwekituukikako amangu awo mu kukomekereza olutalo luno mu ssaawa 24 newankubadde nga Zelensky yali asinyizzaako ku kintu kino nti 2025 oba oli awo Ukraine oba ensi itandika okubeera nga yeetegekera okubeera nti olutalo luno luggwa. Naye munnange okusinziira ku diplomati omu okuva mu ggwanga erya Russia atutegeezezza nti US tegenda kubeera nga erobera Russia okumaliriza special operations goals zaayo mu Ukraine. Era nga ono si mulala Sergei Lavrov yabadde addamu ng'abuuziddwa okubaako kyayogera ku mawulire agalaga nti US President Joe Biden yabadde asabye Congress okubawaayo sente endala $24 24 okusobola okuyambako Ukraine. Lebe kati munnange amawulire aga TASS News wali mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow November nga 3 nti US is seeking to use all opportunities to harm Russia. Nti US munnange bwetu eyagala ekozese akakisa konna okubeera nga etuusa obulabe ku ggwanga lino erya Russia, but it will not be able to prevent the accomplishment of the goals of the special military operations. Nti naye tejja kusobola munnange kusobola kulemesa kumaliriza bikwekweto eby'amagye. Bw'atyo munnange Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov bwe yategeezezza interview yabadde nayo n'amawulire gano aga TASS. Yagambye nti I have the impression that life hasn't taught any lesson to decision makers in the White House. Nti munnange ye alabika akimanyi nti obulamu tebusobodde munnange kuyigiriza basalawo mu White House, and they use all the opportunities that remain even for lame ducks to harm us and prevent us from accomplishing the goals of the special military operations, but they will not succeed. Nti bano basazeewo okubeera nga bakozesa akakisa konna newankubadde nga munnange nti oyinza okugamba nti tekayina bwe kayinza kubeera nga kabatuusa. Era kino mu kujeregerera bagambye nti kaba kasiga obukisa obwo bwe bagezako okubeera nga bakozesa buba busigadde n'okubeera nga wakiri embaata ennema nti bweyinza okubeera nga ekozesa obunafu bwayo, nti nabo basazeewo okubeera nga bakozesa obukisa bwonna obuliwo okusobola okubeera nga batusobola ku ggwanga erya Russia. Naye ekyo tekigenda kulobera Russia okubeera nga emaliriza ebigendererwa byayo mu bikwekweto eby'amagye mu ggwanga erya Ukraine. Era n'agamba nti tebagenda kusobola kubeera nga babalemesa, tebagenda kutuuka ku kigendererwa kyabwe. Bino byonna munnange diplomati ono Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov owa Russia yabadde addamu ekibuuzo amawulire gano aga TASS bwe yabadde nga annyonnyola ng'agamba nti bwe bamubuuza n'ogamba nti US President Joe Biden yabadde asabye Congress okusobola okubeera nga bamuwaayo additional $24 billion nga zino ziri 24 billion okusobola okubeera nga bawa obuyambi Ukraine. Yagambye nti ekisooka twetaaga okubeera nga tusoma embeera nti ddala kiki ekyabaddewo, sente mmeka ze basabye oba ze bagenda okuwaayo, era nga zino zigenda kukola mulimu ki, zasabiddwa kukola ki. Nti bino byonna bireeta
bituleetera obusungu n'okugaana ku saidi yaffe. First we need to study what really happened and how much and for what purpose was requested. All this causes indignation and rejection on our part. Munange bwatu byazeemu. Mu kusooka amawulire gaasooka ne galaga nti US bamemba baja ba palamenti mu November 25 baafuna okusaba okuva eri President Biden okwaloketinga oba okuwa Ukraine $1 billion 24 okusinziira ku report okuva wali mu Washington nti Washington yali eyagala okubeera nti no ekozesa ku sente ezo $1 billion 24 nti $1 billion 16 nga zino baagala okubeera nti baddaabiriza emmundu US stockpiles of weapons, emmundu ze balina oba ze baasooka okutwala mu Kyiv mu Ukraine. Kati $1 billion endala 8 nga zino zigenda kubeera nga ziyambako okuvujjirira security eya Ukraine n'okubeera nga munnange ate bateekawo obuyambi mu ebyo ebipya ebibabizzeewo bye baagala okubeera nga ate babakana nabyo okusinziira ku direction y'olutalo Security Assistance Initiative. Era nga kino munnange kireetera US Department of Defense okubeera nga bwetyo emaliriza contract zonna ez'okuweesa okusinga okubeera nti ate bajjayo oba emmundu ze baatwalayo okubeera nti tebakola bulumbaganyi. Nti kino munnange kiraga nti bano ate baagala embeera yeyongere bweyongezi mu lutalo okusinga okuba nti nno nti oba balekeraawo okuwaayo emmundu n'okukola emmundu n'okubeera nti nno bateeka amaanyi mu magye wabula bagenda kulongoosa okukanika ezo emmundu oba maintenance yaazo ze baasooka okubeera nga bawaayo bagezeeko okulaba nti nno ne security yennyini ebeera gguluggulu Ukraine esobola okubeera nga yeerwanako. Kale munnange ze sente ezo $1 billion 24 Biden ze yasaba parliament ya America nti $1 billion 16 zino zigenda kuyambako mu kubeera nga balongoosa ezo emmundu ze baasooka okuwaayo mu buyambi eri Ukraine ate $1 billion 8 ziyambeko mu Security Assistance Initiative. Ekintu munnange omukulu ono kyagamba nti kitegeeza nti bano si beetegefu yadde n'akamu. Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov yabadde ayogerako n'amawulire agattaasi nti bano balabika mwebyo bimuliko musaaga era tekigenda kubeera nga munnange kitulobera ffe okubeera nga tumaliriza operations zaffe kubanga tebagenda kubeera nga batuwudiisa. Balabika si beetegefu mu kaseera kano era tebalazeewo kabonero konna nti olutalo essaawa yonna munnange lukomekkerezebwa. Naye nga munnange bwe kiri atulinze okulaba omukulu Biden ayingidde mu ofiisi, naye already Russia yatutegeeza nti ba policy makers mu ggwanga erya US bo munnange be balina okubeera nga batunuulirwa ennyo nti newankubadde Biden abazze mu buyinza ate kiyinza munnange okuba nti tekikosa nteekateeka za ggwanga nga yo America kubanga Biden wakujja ate aveewo kiba kitegeeza nti eggwanga lisigala ligenda mu maaso era lirina ebigendererwa byalyo nga ddyo kati bye biriwa.